waliwo omukazi yamubeerangako sigenda mu kumwogera mannya ye yaseekinga ebyo ebintu atali bisirikirwa ndeka naye kati mubuuze bisirikwa wa naye talina kyatamanyi akubigambibwa nti nno yafa siriimu si kituufu kati gwe wali olabeyo omwana ne ke yalekanga kato wali olabeyo omwana eyafudde siriimu tewali n'abaana be yalekanga bato bwe bati balaba wali oweddeyo namwandu afudde siriimu kati nawulidde oluyimba lwa Walumbeza nga Sekandi agamba yaluwandiika Senkubuge yankubidde n'awulira n'obusungu gwe oluyimba lwa Walumbeza basenkuge bapromootinga abaye ne Andrew Benon olowooza lwaki abyogera obudde buno anoonya famous basebo ne banyama mugamba muti abali Kacobai TV n'abali ku mikutu gyonna wosinzidde okubeera nti nno otulaba tugamba kyokola kyamaanyi nnyo era wano wennyini gamba oba weekuumira okufuna ate information entuufu olunaku olwaleero sijja genda mu kulandagga anfunye omukisa nti ate ntuddeko ne muganda wange Nende abasinga erinnya eryo kyemmanyi mulimanyi emma temulimanyi ndowooza kati mulitegedde ono gwe ntudde naye ye muganda w'omugenzi Principal Joe Paulo Kafeero yanjudde bulungi tayanjudde bubi so kati tugenda beera twogerayogeramu wano nawali tumanye ekituufu kyali kitya era ensonga enkulu oba entuufu yeriwa sokuyaniriza abatulaba bannaye amannya agange nze Nende Vincent Abubakari eri Abubakari twasiramuka mu bukulu era we mbadde ngenda okubuuza ye oli tumumanyi nga era ndi mu Ssawumo ndi mu Kisiibo bambi salaamu aleikum alaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu obulamu bugamba ki tebubadde bubi mpozi owuwo obwange bwo buli fayini so njagadde nkunoonyeeko olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga naye wenzijjidde wano nga paliamenti egenda mu maaso n'okubeera nti nno eyogera oba eteesa ku tteeka lya copyright law copyright law abe bagambira nti nno abayimbi bafune mu ntuuyo zaabwe bwe twogera ku nnyimba ezisinga okukubwa oba ezisinga okutambula obudde buno ku mitimbagano ne mu parts ezimu eza Uganda naddala mu Buganda ennyimba z'omukulu Paulo Kafeero ze zimu ku zo bwe wajjira ekibuuzo kyange nti nno gwe oli ku sayidi ki ku nsonga ya copyright oba muli ku sayidi ki nga family nga family nga nze Nende olwa family mpagira copyright ejje olw'ensonga n'omuntu atwala ebbanga okukola ekintu kye mu sekendi ng'emu bbiri oli najja n'akyonoona kati mukulu wange Kafeero yatwalanga obudde n'agenda mu kyalo eyo n'atuula waggulu ku nnyumba ye n'akwata obudde wiiki gye yamalanga mu kyalo n'awandiika ennyimba ze nawulidde n'abamu bagamba Sekandi yamuwandiikiranga ennyimba nijjukira Sekandi yagenda okujja oba yajjaawo mu 19 something yaawo nga Kafeero yatandika dde okukola ki okuyimba ng'ali ne basudde bakasozi ffe twali baana basudde bagenda okufa 97 tuli baana bato nnyo nnyo kati ensonga ezo eza copyright nsaba gavumenti ekiteekemuko ku maanyi omuntu entuuyo ze zeeme kufiira buki bwere kwa kati bw'otunira ennyimba za mukulu wange Kafeero yatwalanga obudde oli najja lwakuba ekidongo n'alwonoona mu ki olubiri n'aluwemulamu n'okuluwemuliramu ekyo ekya copyright nkiwagira n'abayimbi bagenda kifunamu ennyimba za mukulu wo okuva bwe yavaawo mwali mufunye kasente konna okuva mu gavumenti oba PUPRS nti zino ze tuzze mu collectinga royalties z'omugenzi ekituufu Sale yampitako olwa ng'awulira ennyimba za mukwano gwe naye yali nnyo mukwano gwe Kafeero bayida Sale Musale alifanziwa abakadonkamu naye ate yayagalanga nnyo Kafeero Sale mukulu Sale yampitako kweyo ensonga ne ku agenda olaba family abaana abayomba buli omu agamba
eŋŋamba ekintu ekyo kansooke nkikole ki saagala kuntikka nnyo kwanza nina emirimu gyange nina ssente zange saagala nnyo omuntu agambe nti nende yayingidde ekinkino ayagala ki bo bamanyi buli agenda ewa ssale aba ayagala ssente naye ssale ffe tumutwala ng'omuzadde waayo omu abakuza mu famire yaani yannaŋŋanga era atuyisiza bulungi muwa ekitiibwa nga mukulu Sale Musale era alina abaana ba Kafeero babadde akola ki alabirira abatuusiza Sale Musale era muwa respect. Sale Musale yeeronda ng'omuntu kubanga Kafeero ne mu nju ya Sale Musale paka mu lusenge yali akola ki ayingira kati Sale Musale yamutwala ng'omwana naye agamba ku bikwatagana ne Kafeero kambeera omuki omukuza kati ne mweno famire tumutwala nga taata era taata nkwagala nnyo webale kubeerawo ku lujja lwa Kafeero. Famire wano mu kweyuzaayuzaamu kati byafiiraawo ebintu bya Kafeero tebisobola kufiiraawo naye bayingiramu abeefuula abakuza kati waliwo mukulu Mandeevu n'onsonyiwa okwogerako mukulu Mandeevu Mandeevu oba makanika bebamu abaayonoona abaana ne batandika okweyawulamu naye nga mukulu Mandeevu nkuze mumanyi yali mukwano gwa Kafeero era balina ekibiina awo wankyerabidde erinnya naye ebintu bya Kafeero tebinnaba kwonooneka kuba twabiteeka mu balooya babiri era omuntu yenna ng'asaba olukusa oba ki twabikwasa mukulu Luzige Joseph ssentebe w'Emityana Luzige Camp ne mukulu Nalukoola MP wekawempe bantu babiri Nalukoola mukwano gwange nnyo ate oli ye Luzige kumpi mukuza famire era ye looya waki hawukamuzi nti nno ennyimba z'omugenzi buli omu agenda agiziddamu nga bw'ayagala ennyimba z'omugenzi tewabaddewo copyright kyekisooka ekirala obadde osobola okukwata omuntu ava wano n'asinkana omwana yenna yeeyita omwana wa Kafeero namuwa nkuwadde oluki ogenda bambi omukwata atalina wadde neki nga mutabani we yakoze eki yeyampa ku baana ba Kafeero tewali alina lukisa kuwa muntu okuggyako ng'ayisemu abo balooya baki kaddemu ako kakaatiriza mu baana ba Kafeero oba baganda ba Kafeero tetulina buyinza ku music wa Kafeero kuwa muntu lukisa okuggyako ng'ayise mu mitendera ebakwatagana ne balooya n'abaana omwana yekka tasobola vaayo omwana yekka talina lukisa omwana omwe oba babiri ne balooya ne bayita abaana ne bamuteerako emikono ne bakukkiriza n'okontrolinga oluyimba lwa kitaabwe zino ze tuwulidde ezikubye ne ziyitamu zo bazifuna batya looya luli tewabaddewo copyright nga tolina ofeesinga muntu ng'omuyita bakulaga nti ayina omwana gwalabe oba swazi oba muganda wange mugerwa kati nga tojja bw'okyalenjinga aluyimbye bw'omukwata era agenda challenge ng'akwata ani omwana kati nga tulinawo okola ki okujja kati twatudde tugenda tuula ne Nalukoola ne Luzige tubawo obuyinza obwo ng'abaana bakontroli ng'abaana nga teri muntu agamba nti nende yampadde olukisa lw'oluyimba nga balooya ababiri tebataddeeko mikono bakole that's called memorandum of understanding biki abaana mbawaddeyo bwe kati era digenda mmala bbanga ki kubanga eyo by the way ennyimba is a property z'abaana abula ffe baganda be tezitukwatako kubanga ffe naffe tukoyera baki
kati kyejagala okubuuzaamu waye nakubuuzizza mu gavumenti ano gamba Sale naye waliwo ekitongole ekyatekebwawo gavumenti UPRS terina sente zeyali ekikutte kubanga sente ekituufu nayo ngaayo kampuni sente terina ate zecollecting zecollectinga nze wesitabanenyeza olaba bakwata ani omuyimbi ani ne bagamba emyaka emeka yenawo miliyoni Spice nane boobeera gwe naye luli nabo bennyini tebabadde na authority kubanga tebabaddeewo copyright kubanga copyright eba efuga ekyo kyonna babadde bajja mu mabbala ne bakwata ebyuma n'owulira kati nange bansalako eyo ku bbala nange naye ebbala ne bankubira ne bamanya mugalaakyo ne bata ebyuma naye ng'ekyo kyonna copyright egenda kufuga buli kimu luli buli omu abadde nze mwana kati ne copyright yennyini egenda abeeramu obuwayiro nti baani abali benefit ku nnyimba za kati Ragadi mulamu bw'anaava naye yennyini ajja kukola argument bwe naava mu nsi abanange bwe tebajja okukola ki kati bano abafudde abafu era copyright erina kyegenda yita balooya b'abaana ekyo bakikole ki bakiteese Kafeero bwe yafiira it was 2007 wali olina emyaka gemeka sijja kulimba na 2007 nali nyingidde S1 oba otegeera nali mu P7 that time nali awo ku Imen Memorial 2007 ebigambo bingi nnyo ebibadde bigetambula mu maaso ate njagala kufuna kivamu ekituufu kyamutta nze byempulira bingi naye abantu babiri bayinza okunnyonnyola ekyatwala mukulu wange Kafeero asooka Ssenkunge siyaasa awo Ssenkunge siyaasa talina kyatamanyi kikwatagana ku famire buli kimu akimanyi Ssenkunge siyaasa Mesa Ssemakula amanyiko bitono tubulaze Ssemakula waatuuka asirika kitegedde naye bambi buli famire erina ebizibu byayo nno kati nammwe famire mwe baba bagamba ki nali ntegeera kuba naliwo era ne mukulu message ndowooza buli kimu ebimu abikola ki abimanyi kyeki kyegamba buli famire erina ebizibu byaki byayo naye byempulira nti social media yeyatta mukulu wange no lwakuba social media yakuba eggulire kwani mukulu wange yali bweru ng'agenze kujjanjabwa kati waliwo abamu that time mukulu wange baali balina sente ze bamuwadde oba sale musale nga wabona omulala aguze oluyimba oba lwali lwaki ng'amuwaddeko sente kati bo baali balowooza sente azirese mu nnyumba n'agenda ebweru abakazi abamu bakazi be baseetinga ekyo ekintu bagende kubanga dda kitamu bali batandise omubika nti Kafeero ayinza obutakola ki obutawona kati awo abakazi abamu ne bagala sente yazeeka mu ofiisi ekajjansi ne bapapala ne beefuula abakola ki naye sente tebazisanga ne balowooza azikwese mu genereeta ne genereeta baagitema tubula yayimba olimaga genereeta bye bisigalira by'abafu naye obuzibu obwatwala mukulu wange ensi kyegere buli famire zirina ebizibu byazo baafuna obutakkaanya ne taata amuzaala tulina ssenga waffe yava mu nsi naye ssenga waffe yali aliko egundi z'ekikeezo empewo yali awo mukono bamuyita Nagawa Keviina n'afa that time mukulu wange yali ku mucaka wano ekatwe kwa Museveni ne basimu baali bamuwadde abasirikale abamukuuma ng'ayiga mucaka
that time Paulo yatuukako nga bamwadde abasirikale yali alina abasirikale abamukuuma kwa yali bali bamwadde owa mobilize NRM Mukono ne Buyukwe era yali ayagala kuddayo okusoma yesimbe okuwaki kati senga afa mukulu wange bamubikira bamukubira baganda bange n'ava omucaka najja n'akimataata n'amuvuga n'amutwala ewa Mukono muganda wakoze eki afudde kati bwe bali Mukono taata ngeji yayagala muganda n'akuba pressure kati yali ng'amaze obbagamba okuziika bwe bagenda oziika muganda bagenda okukola ki okunziika taata olede yamaze okulama kati nga none balina omukola ki omutwala era Kafeero n'akwira abo basenkubuge n'abasimba yakubira Ndawusi ne bakuba ebirango banne senga Kafeero okuziika kwa bbira bulenga kati awo taata akubwa pressure Kafeero amuwa driver naye agirako amutwale wa Kasule ku Mirembe Medical Center kubanga yali amujjanjaba kati amala omujjanjaba taata agasidda waka amwadde ekitanda aba ali waka abaana ne bajimba mukulu wange Kafeero ne bagamba senga waffe yatugamba gwe no mukola ki omuziika ebyataata bikole ki biveeko abo omanyi mu famire mulimu ebizibu byabo era abasenkuge bonna abamanyi okuziika kwawa kwebirango byayita ku rediyo zonna kati bagenda owulira ate bikyuka ekiro kuba byakyuka kiro saawa 4 ez'ekiro ng'abakyeya b'ekyalo bagamba yatugamba gw'olina omukola ki omuziika kati Kafeero bimusobera musajja wattu nze nali mwana muto antegeera kale Kafeero yali atya nnyo taata ne bamusinga amaanyi era senga ne bamuvuga ku makya ne bamutwala e Masaaba era basenge beewonya bonna bagamba ate we owa Kafeero kati jjukira Abaganda nze naye mwe nakiwulira nti omukazi taggulawo kijja era we nakitegeera kati senga we bamuziika wayitawo kabanga katono atabuka asituka munteeka mutya ku ttale kati abalala ne bagenda mu nnyumba ze ezaali alina ebyobuwangwa bye batanko byonoona abaagala otundawo era baatundawo baganda be kati senga alumba muzeeyi bw'alumba muzeeyi egulumba muganda we agulumba taata munteeka mutya ku kiwaki mwanintutte ewali taata banintutte ku kijja ewali bazadde baabwe kati taata ayitaani Kafeero bw'ajja agamba taata sinze bulungi bino byalimu baki baganda bange bonna nagamba kwata ebisigala bya muganda wange obikole ki obimpe ogenda kufuna obuzibu senkubuge babiyimiriramu kati Kafeero agamba bawulira batya nakava mu biki mu buzibuzibu awo ate ngendingire bino kati senkubuge babiyimiriramu baga omusajja oyo mukambwe kwata ebiki kati Kafeero nga bawulira batya erinnya lya Kafeero ate najjeeyo ebiki bajaga bannakyagwe bamuzikuddemu kolaki aga erinnya lyange teryonooneka be taata bw'oba oyagala genda okole ki kati taata aga which is okay akwata ekkubo ategeezaako Jeno Kayanja oyo ng'akyali ku gundi akwata ekkubo akola ki agenda kati ate Kafeero oba kyaliko ki akubira poliisi yawa yeekyaggwe temumukkiriza kukola ki okulinnya ku malaalo era nga taata yakoma ki ku laawundi awo poliisi n'emugamba zipato nga zisimbye zeeba oda ekoze eki
n'agamba w'ekizooke nadde ki e Kampala. Nayagerera muganda we yamulumba n'amugamba oganye okunjija olanga nedda nazze nenkola ki kati guva kwani ne gulumbaani ne gutanga omukuba wano era ekino ennyo afe yatandika olwala atambudde mu masa atambudde bamuga genda okole kino ekyagwe bakimanyi abantu akulu bakimanyi era nze munyabaleka naffe social media muntano kati Kafeero ajje wa taata amugoba yamugamba nvaako nakugamba wagamba beera mu biki mu bizaawo kwe kutandika ogamba azaala okusaani Kafeero n'akwata abo basenkubuge ne Andrew Benon ne basituka begayirekaani taata n'akola ki n'agaana. Kafeero obulwadde bunyiikira sala amugamba oba bwa kizungu amuteekamu ssente agende wa ebweru era zezo ssente abamu ze baseetinga balowooza azizeese mu nnyumba. Ne Marvin yali amuwadde ssente oyo Marvin ne Marvin alina by'amanyi. Marvin Otero kwaye yagulanga zi show ng'amuwaddeyo ku ssente naye nga bagenda zibalamu mu show. Kati ezo zonna waliwo omukazi yamubeerangako sigenda kumwogera amanyi ye yaseetinga ebyo ebintu atali bisirikirwa ndeka kuba ensi bwemanyi ndeka naye kati mubuuze bisirikwa wa naye talina kyatamanyi neyo naye bakuba ye gwe mumubuuze kakati mu kugenda ebweru sale amwa ssente amanyi bazigenze kujjanja bulwadde buzungu naye nga bwali lumbe Luganda eno bamuziikulayo senga era ono bw'amala okuka mu ttaka oli addamu asituka kati awo tusooke olindewo okugendawo agenze ebweru obulwadde ab'ebweru bamugamba ate kikyasoboka e Uganda tunoonya obulwadde bukoze eki ate tulaba okola ki kati bagamba oba omwenge gwe gugira toddamu kunywa ku mwenge. Era we yakomawo omusajja wattu yalina sitwesi ye byogamba nti basanga ebisigala by'abafu mu maka agenda okudda nga amawulire gakubye ekyo kati awo basenkuge bwe kutandikawo ekivulu kye bayita star oba bakiyita batya ekyennakivubo eyo yakibiranga mulwadde muyi naye nga waliwo ekyasooka twakibagabaawo kwa nali naye oyo nga era ba Ronald Mayinja ne Mesaki nga bwe bamugamba wa yali asibula genda bweru olwenyi lwasitukayo baali balina sheggaba kubanga yajja n'ankima nali muki motoka yataimu Uncle Tom oba akyawe yali avuga ne tugenda wa eggaba yayina show n'ayimba era ne batuula ebbali abaka stage ne Mesa Semakula ne Ronald Mayinja naye nga Mesa Semakula alaba mukwano gwo bulamu takola ki era enkera kwefusituka akole ki agende badde obwaga kwekomawo basenkuge ne basetinga ekyo ekivulu kye nakivubu. Kati ani atwala ab'amawulire okugenda ewako kubayo amawulire ge bagamba kyeki kyegambye mwalimu Namwandu yatwala ab'amawulire nga bo kye baali banoonya bamanyi aleseeyo ssente ewaka nga zo ze baali banoonya kuba bwe basitwa n'oyo omupolisi b'ekireka basaidi beefuula abakolaki ne mission yali yaki tegeza bayaza enju yali bweru bayaza enju nebagawo bayazitadde mu generator kwa mu ofiisi ye ebatuuka ne mu garage ne bakisebula generator nga beefuula nti nno banoonya bisigalira by'abafu. Mu kaseera ako yali talina mukyala waka Kafeero talina mukazi gwe yali alina waka amaka ge gonna ag'ekajjansi temwali ag'omukyalo yali atandise oteekayo Madiina omukyala we yali ataddeyo Madiina kali kakyala kawanvu kaganda ka Kiwa so Kiwa kati yafa naye
yali driver eno yo tewaali ne mu kaseera ako yali mu mukwano kati eno yali agala teekayo no musawo w'e Mulago kwe yakuba ne mu luyimba nti okuumanga abaana bange biki limba olwo ndwerabidde bamusaba musawo babire bwe yayagala oteeka ekajjansi naye ate awo yakolaki kati awo ogundi ye ng'aliwa bisirikirwa bisikuwa baali bayawukana dda nga basigaza friend kwa baali bayawukanira maganjo agamaka agafiiramu Saala birungi ziti Saala birungi lumbe lwamuluma bayawukanira awo okuva emagagano baali bayawukana dda n'oyo bisirikirwa akomyewo wano Kafeero afudde akubigambibwa nti nno yafa siriimu si kituufu kati gwe wali olabeyo omwana ne ke yalekanga kato wali olabeyo omwana eyafudde siriimu tewali n'abaana be yalekanga bato bwe bati balaba wali oweddeyo namwandu afudde siriimu muwuliraayo omu bonna abaana bwe bali abamu batandise ofumbirwa ne be yalekanga bato Kafeero teyafa siriimu era singa yali siriimu Sale yali akola ekisoboka kyonna kuba yali amwagala kuba yayagala abasajja Mamuli kyobula Mamuli buli walwala Sale addukirawo yalabira Mamuli era yamujjanja Mamuli Katumba kati bw'akomawo kyatwala bbanga ki okuva mu bulamu bw'ensi yali wiiki oba 2 eyatuuke namugamba Kafeero yalwalira okumpi omwezi gumu olumbe ne lumutwala so oluvannyuma olw'okuva mu bulamu bw'ensi bingi nnyo ebyatambula okutuuka nti ate ebintu babirwaniddemu abaana ono ne batuuka n'okugenda bagala kugenza ku DNA ekituufu obudde buno era ekyazuulwamu ebyo byonna kiri wakati ekituufu Kafeero yalina abaana bangi kyekituufu kubanga nze abaana bwe yalwalako mubuuze Kizito yali manager Kizito oba Godfrey Kizito zaavuga Kizito Godfrey Kafeero we yalwalanga yalwaliranga wa muzeeyi kati lumu olumbe lwamuluma waliwo ebintu ebijja ne bimutuga n'akubira oyo Kizito n'amugamba ndi eno wa muzeeyi munfunireyo emmotoka ekola ki entambuza kwa yajjanga wa muzeeyi tewali amanyi nti ali wa muzeeyi okujjako oyo Kizito ne ani ne Simon Dede Simon Dede yalinga beva kuva nga tuli baana bato kati lumu yalwala taata n'amugamba naye abaana bo nga sibamanyi bw'ofiira wano n'amugamba taata nkubwe ekituufu siwandiise eddaame kubanga ffe yali mwana muto yali saate soto kubanga dda kitaamu yali mu saate eyamubuuliza ebyo n'amugamba taata nze sijja kukulimba sirese ki sirina ddaame era bwenfi wano sirina awula oli nnondera omuki omusika naye abaana nzadde omwomu babiri bwotyo bakazi abaki ab'enjawulo naye kantandika omubakuletera bakole ki kwekubiraani Kizito Kizito n'alwawo kuba Kizito yajjangawo mwazolaya mukama nga mulwadde n'aleeta ssente byakulya biki kati n'apangisa special okusajja kalinga makindi eyo oba kakyabuga special kali keeru ne katandika osomba abaana era n'atuulamu n'aleeta abo Swazi yasooka Swazi Simon Nagawa n'aleeta n'omuwala wa sisita waffe bamuyita Grace n'omuwala bamuyita Maacu olwo be yasooka okukola ki okuleeta n'amugamba bano abasoose nkirira n'agenda n'aleeta Martin yali mwana muto n'aleeta abaana abalala baali 4 n'aleeta Agi Namatabi kaali kato nnyo n'agamba abaana awo yaleeta abaana nga 20 dakitayi yaleeta nga 15 mu kaseera ako n'agamba abaana taata abalala bakyakola ki bakyajja nzadde era abaana bange tebasobola kubula obudde buno ensi esinga kumanya nnyo Swazi
Abaana oli omwala oyogeddeko Nagawa naye nga ggwe kati taata waabwe omuwendo omutuufu guli gw'abaana omuwendo omutuufu nze gwe nalabako nasooka ne ndabadde at 15 awo mu kujjirira awo emabegako mu myaka gikola ki kubanga abaana abamu twenkana emyaka enene nnyo bwe mba nsinga Simon musinga omwaka gumu oba emeka ebiri bali ffenna tuli mu saate Swazi ali mu saate Nagawa saate wooto kwa tumpi tukulidde ki egi bracket kati Nagawa Swazi eyasinga okugira kwayingiramu ebyenfuna Swazi ng'abaana bajja gyendi nga baloopa nti Swazi ali Kajjansi yawasiza mu nnyumba ye Kajjansi takkiriza banne kukola ki kujjawo kati mpita Swazi yajja nawaka Swazi ambuulira nkuba ne mukazi we mumanyi tatamu ne Swazi we yalwala nengendayo ng'alwadde nga taata ennyumba ngenda givaamu naye taata bano abaana tebaagala nnyumba abaana si be bakiri emabya bamaama baffe bali kiri eki baagala ttunda baagala ssente kati Swazi mugamba nedda kati ne tutuula mu Ndeeba awo Emengo Mandeevu eyampita ne muganda wange Nantongo ne abaana awo weba ne bagamba ya Swazi ave mu nnyumba ennyumba epangisibwe tuteekemu abaki abapangisa kati Swazi nakkiriza n'ava mu nnyumba n'apangisa nanze mmanyi ennyumba agenda giteekamu baki bapangisa mba ndi awo gundi ankubira nti ate ennyumba bagitaddeko omuguzi kumbe ennyumba ekyali kibalemesa tebasobola kugitunda mwalimu abakola ki kati ne Swazi n'agamba oba tutunda tukole ki tutunde era Swazi Nagawa Simon kati bagenda olaba sente ze babawa bwe bazigaba n'abaana bonna tebasobola kukola kye bafiiringa ne bagaa tukoze tutya tubakube bano ebbali kati ne bateesa n'omuguzi kati nga bisiikirwa abali wakati yaleeta omuguzi wabaŋŋambe yagula alaka akola ku CBS yali aguze Kajjansi ali awo ku CBS kati abisikwa yaleeta omuguzi ne Mandeevu be babali waki kati awo ne baseetinga ndowooza bano abaana ne baseetinga tukoze tutya okujja bano bato baffe mu ddiiro tulina genda ku MBN bakole DNA ne bakola DNA ey'ekikyupuli ne bawandula bannaabwe ne bagamba ffe bazaala abaana bameka bana kati ng'omuguzi ate yabawa ne ssente ez'okukozesa mu DNA zikola DNA bamugamba gwe sooka otuweeyo tumale eno ki ddiiro era ssente zibaweera mu bitundu ne bakola ekyabwe kati nze abaana bankubira ngenda olaba omusaayi gwa mukulu wange abaana bayaayaaya nga mukulu wange abaana be yaleeta ewaka tekisoboka n'omusika yasikira ye yagaana okujja ku musaayi kwa yankubya taata ngende oyo omusika abaamukuza basenkubuge yali nakuki somero yankubira kwe nange kwe kukwata ensonga wa Luzige n'aziteeka mu kooti ayimirize ebyali bikoleddwa ku DNA. Mu bufunze DNA yakolebwa baagisazaamu. DNA yagikola baagisazaamu. Kati bonna bali bakire. Era omulamuzi yagamba abaana tewali alina buyinza buga nti si mwana wani bonna abaana baki bakafeera. Naye ng'eri bamaze ogitundira ssente bazitutte bali abana. Gundi yabiyingiramu muzeeyi Museveni yatuyita anunule ye ennyumba era kyemmanyi ye process yagikola era ennyumba eri mu process. Oli bamudize ssente abaana basigale nga bonna bakafeero era ekyo kyawali mulamuzi agamba bonna abaana baki
bakafeero kubanga kooti yali eyingiddemu omugjayo kwayo kooti yawa order eddwaliro lya gavumenti ekebere DNA ate ebintu bya gavumenti si bya pakupaku bo babikolera ddala ki professional ne bagamba Dr. Byabanga n'agamba enagenda njagala muntu yennyini ne basaba ssente naganza ozitola njazitola. So kati obudde buno ani alinga nnamwandu omukulu oba tewali bonna bannamwandu. Ani avunaanyizibwa kati? Tewali Kafeero talina nnamwandu gwe yawasa mu butongole kale ekitegeeza buli maama wa mwana abaki nnamwandu era buli omu avunaanyizibwa kyenkani. So kati obudde buno ayagala for example gavumenti ekoze etya eyagadde oba UPRS eyagadde oba cooperative yebuuzibwako ani avunaanyizibwa? Bagambye bantu bali babiri balina kugenda balooya Nalukoola ne Luzige advocates era bali wamu. Waliwo abagenda era bonna bateekako emikono kweyo ensonga. Waliwo abagenda mu maaso n'okubeera tuno baddamu ennyimba z'omugenzi ddala ku karaoke oba ku bandi. Waliwo omwami oyo omweru oba omumanyi ayambala obusuuti alinga era Kafeero ne yeekyanga bw'atyo oba omumanyi akuba nnyo bandi live band. Simumanyi naye mumanyi naye simutantuukirirangako. Wa famire si wa famire temumulinako wadde akakwate? Tetumulinako wadde akakwate. Nze muganda wange Kafeero baabazaala abaana bana Mugerwa, Kafeero, Nantongo, Grace. Mu maama waabwe. Lwaki abantu bagamba muganda waabwe? Okufaanana si Luganda. Okufaanana si Luganda. Naawe olina abakufaanana naye bw'otakola. Mwali mumutuukiriddeko ne mugamba lwaki okozesa ennyimba za mugizo? Era kati alina otuukirira balooya kubanga kati cooperative yafulumye gwefuluma abaana bangi bagenda kusafalinga. Ebinombo nsanze Swazi mu Kabaala muwaddeyo 10 genda okole oluyimba ebyo bigenda kukola. Nsanze Mugerwa eyo Kabaala genda okole Buladi nebigenda kukola ki emikono gigenda kubeera ebire egiyimira ku lwa famire. Nalukoola, Luzige n'abaana nga 5. Oto abaddamu ennyimba because for example Kyagulanyi yaddamu Ddipo nali njogerako ne Swazi agamba yabatuukirira n'afuna kyabawaayo. Gravity still n'aluddamu nti ye teyabatuukirira nako. Abaddamu ezo ennyimba bumugenda bakola batya? Kati oba ensonga eyo gwogimanyiiko? Ensonga eyo ngimanyiiko era Kyagulanyi ngimanyiiko ne Gravity ngimanyiiko. Kwa Gravity yali yeeyiya ng'omuntu ng'omusajja n'atuukirira ku baganda bange abamu. Nze yannumba nanga kwa Gravity yali mu Makindi nga tewali amukola kyamumanyi. Nangamba emugamba sirina buyinza naye ate era sikuyinaako buzibu weeyiya era Gravity simuyinaako buzibu. Kati awagenda okubeera obuzibu this time nga cooperative ekoze eki kati bino amateeka tegasobola kubakwata kwa cooperative badde tenakola ki teriiwo. Kyagulanyi nga ye naye yatuukirira famire kwa Kyagulanyi naye yankubirako ne mugamba era nange nze ndi taata abaana balina obuyinza ku ki naye oba olina ab'olabye sirina bukya naye ne baŋŋambye oli muzibu oyinza okunkyala mugamba sirina buzibu. Kyekimu era ne Gravity nagwe yaba n'amuwayo ebiri awo nga bw'obimanyi. Ne kasi etteeka limala ofuluma awo eritandika okukola bwenkimanyi nkuba nsomyeko. Kati bino eby'emabega byonna nti ani oyo awemulidde mu ki abo tetubalinaako buki
kuzibu naye abagenda okuddako ng'etteeka limaze okufuluma. Wabula nze kye nsaba abayimbi, omuntu aba atutte obudde bwe mu luyimba, bambi bamuwe respect, baleme kuloonoona buki, at least ne bw'oba luweemu akawo. Kaffe bamumanyidde, kaffe emyaka gye yayimbira mbali bamumanyidde mbu wa 67, naye yali mu 20 n'abaana be kati kyemmanyi Simon ali mu 36 35, kaffe yafiira mu 36, n'ebyo yali akoze wali olowooza wa myaka 5. Ennyimba lwaki bajjayo Angel Sekandi tino yamuwandiikirawo ku music? Angel Sekandi mumanyi n'obuzibu obumutawaanya nabumugamba. Angel Sekandi mukulu wange amala okufa, bannabitaka Ndagire ne Namata bamugamba Kafiira afudde, kati gwakola ki? Aliwo. Weteeke mu kifaananyi kye, ne bakwata engoye za Kafeero batandika ozimwambaza ez'essuuti, amasuuti amanene, n'akuba oluyimba lwali lw'amaanyi, myoyo gy'ababi. Ne bajja ewa taata ne bamusaba ebyuma, n'abibawa, naye nga bayikuba ebyuma byali bya taata, n'abibawa, naye nga balina akasente ke bakola ki? Ne bateekayo ku byuma, ng'ebiseera ebyo inginiya technician Mwerabiddala eyo Namulanda yabikola ki? Yabirabirira. Waayo yali technician wa Kafeero. Kati Sekandi awulira akoze ki? Akoze eyo vidiyo ya gundi ne bamesa kye bamuwadde backup, n'alabira ddala engatta azikola ki? Azigyamu. Kati musajja n'atandika obutaleeta ssente. Ekyasinga okuneewuunyisa, ne batandika okugenda ku malaalo g'omusajja ne bakola emikolo. Abo nze njagala ngambe nti nnimba era nakimubuuzaako. Ne bakola emikolo nga bagala kufuna maanyi ge. Nze simanyi bakoze ebijjulo biki, banne buli kika kirina ebyakyo. Kambuuzemu, alina akakwate ne famire? Talina, yali mukozi mukulabako Gita Singers. Yali ekulembebwa Kafeero. Ekulembebwa Kafeero. Era kyekyamuleetera ebizibu Sekandi. Sekandi n'afuna ebizibu paka kati. Kweteeka mu ngatto zaatakola ki? Kafeero yatandika oyimba abantu abamumanyi basenkubuge. Okukiringa ne ba Big Boys kyamuleetera ebizibu. Kyamuleetera. No, bamuwaga nnyo. Banne engatto ozikola ki? Ozifiitinga. Ennyimba zino eyazeewandiikira ze yayimba oba nazo okuba abantu bebeera bwafa aleka music oluusi mu store oluusi mu kati kankubuulire atamanyi Kafeero buli omu amwogerako luki. Kafeero ye muntu eyali asaaga, ye muntu eyali tabuula, ye muntu eyayingira ng'ayingira mu buwoteeri kuba mwe yajjanga ennyimba ze. Kiwulira katoninyirangako n'ayingira n'asaba emmere naye n'alya. N'ajjaawo oluyimba. Kafeero ebidongo byaggwanga n'ebika ettundubaali n'eyebaga mu mizindaalo. Kati omuntu agamba Kafeero nze yali muganda wange nange nali simumanyi kuba nali muto, n'ako akaseera ke namulako akatono ate abamumanyi basenkubuge be bamuzimba. Kitegeeza Angel Sekandi abantu n'okumulabira mu kifaananyi ky'omugenzi Kafeero ng'amaze kufa. Kuba mukulabako yalimu ng'era ayimba ne bannabitaka, ate Nabitaka yali w'amaanyi ku Sekandi. Wabula kyemmanyi Sekandi yawandiikirako Nabitaka. Naye tawandiikirangako Kafeero. Simanyi. Basibo ne bannyaba ensonga zezo ndowooza muziwulidde bulungi nnyo. Omukulu alambuludde ky'otategedde sitirubuuza, teeka mu komenti awo. Bwali bampadde obudde obulala nja kireeta nakyo nkibuuze nga neyanza kozi akataleke keri abantu n'okwebaza ba TikToka. Nze kyembaga bannange baganda bange ba TikToka mweba naye nze kyensaba abantu
banne buli kika n'ebizibu byakyo. Tosobola kummanya kunsinga nga bwe neemanyi. Era neewunya buli muntu bw'afa. Beefuula abamumanyi ate we bakola ki? Njagala oyogere nti omanyi nga nkyali mulamu. Abantu bagamba yali alya. Oyogere. Kituufu yali alya. Kafeero okulya ki? Abantu. Nze ndi Munnakyaggwe sibalyangako. Era wabeera yali abalya naawe obeera obalya. Nange mba ndya. Nze bwe ngamba bw'oba omanyi kyaffe yayimba oluyimba yagamba tuyitawo tuli mu Lusiya ffenna tunoonya kumanyika. Ne bw'oba omanyi ate tokola ki? Wandibyogedde nti nkuwandiikira ennyimba nga nkyali mulamu. Nti gundi nkubanja nakuwandiikira Walumbeza. Kati nawulidde oluyimba lwa Walumbeza nga Sekandi agamba yaluwandiika. Senkubuge yankubidde n'awulira n'obusungu. Oluyimba lwa Walumbeza Basenkuge bapromootinga abaali ne Andrew Benon. Mbulube yalwandiika. Nawulidde ennaku. Naye ebyo byonna nze mbabuulya omuntu tafa. Abeffe mukulu waffe yatugambanga nti tajja kufa. Omuntu tafa abulawo buki? Bubuze nga kiseekeriza. Olowooza lwaki abyogera obudde buno? Anoonya famous addemu akole ki? Abeere mu bantu. Naye tolinnyira ku muntu. Gwe omugundi ani ono omukunjage yingira studio gwe kuba ki? Kuba nnyimba. Temulwana. Omukazi omuzungu okyamuwuliza gyali? Catherine muwuliza yali ajjanga buli Novemba n'addayo January. Naye embeera yaliwo n'agamba kage yali asulamu ekajjansi nga bwe waabazze. Embeera yaliwo yasirika era ne yeewuunya n'abaana. Kwange ennyumba y'ekajjansi n'ogizimba. Njijukira fero yali alwadde ewaka. N'antuma yali pub. Nziri pub we baali bakoze show Eagles kulabako. Kati n'antumayo ne Eagles nga beegasse bamayinja bajoffe utaaya. N'antuma era nali muto. Nanga agenda oggyeyo omugabo gwange. Era nagusanga ne Nabitaka nga Message ne Ronald Mayinja nga bagumuwadde nenzireeta. Era netugula seminti. Era n'akwata akamotoka nga mugonvu. Ennyumba yagizimbira mu bulumi. Ekyenenye yazimbira mpola oba emyaka 2 mpola myaka 3 ennyumba. Era yafa n'okugwa tekoze eki. Tewedde. Ogwe tugula seminti nga Dube yazimba. Ne tutwala ki? Naye neewuunya n'enseeno. Mukozi omuzungu yali tazadde mwana? Omuzungu yali tazadde. So mu mbeera eno yonna controversy yonna kiki ky'oddaawo n'ogamba naye abantu babi? Ekyeŋŋamba abazadde tokola ng'okolerera abaana. Zimba abaana bayinza okukola. Abazadde abamu basomesa abaana. N'agamba omwana bw'osoma oba mugagga. Bw'osoma ojja kufuna omulimu omulungi. Omwana musomese naye muyigiriza okukola ki? Bw'ofa ebintu byo tebisaana kwaba omuyigiriza okukola. Kati Kafeero yali alima. Yalimanga vanilla eyo mu kyalo. Era ffe yatwa nga tuli baana bato. Ekiwunsa ate abaana be nga tabasembeza nabbasembeza. Kuba baalinga mu bakyala. Bakyala ab'enjawulo. Yali alunda enkoko. Yali alunda embizi. Singa yabiraga abaana ku ttaka okwo nti bw'olima vanilla ofuna ssente ne bw'oba osoma. Balima bwe bati balunda bwe bati. Ofuna ssente. Ebintu ebisinga tebyandisaanyeewo. Naye omwana yamanyi bw'ensoma. Kati wamala osoma agenda olaba atudde. Alaba akabanja kali wali bw'okatunda ogulirawo ki? Emmotoka. Ate nze taata kye yansomesa kyali kimu. Yaŋŋambanga ekintu kiri kimu.
Oba ebintu ebyo byonna weebiri, ekintu ky'otamanya bbeeyi yaakyo tokikuba bbeeyi kubanga tomanyi gye nakijja. Ekyange kye neegulidde olaba eno essimu manyi ebbeeyi yaayo ne bw'oba ojagala kati nga mpaayo 2 kuba mmanyi bwe nagigulira 3 kati ekoze ne bompe 2 masikola ki sifiira. Kyekyo kye yansomesa ate n'ansomesa ekintu kiri kimu, buli muntu agenda ayita mu kkubo lirye. Lwaki abagagga bafa abaana ne baba baavu, ebintu ne bisaanawo. Tayigiriza mwana nti buli muntu ayita mu kkubo ki. Kati nze sobola kugamba nti sente nazijjawa oba nagenda ku muganga. Buli muntu yamanyi obugagga gyakoze eki gyabujje, wabula ne bw'oŋŋamba gakola. Kaffe lwe yayimba oluyimba n'agamba nti bwe yali omuto yeegomba okwambala empale empanvu ali baloodi. Kyeyali ategeeza buli lw'okula yali amanyi bwe nkula wetwabira emmoloka yange njazimba makshon naye akuze nga mwavu ng'ebirowoozo bye twalowoozanga so teyali kye yali ategeeza nti bw'alikola aliyambala ki. Kye yali ategeeza empanvu eno kwe kkula nti buli lw'okula ebizibu bikola ki. N'agamba mbu